Thank you. Manne bagenda kutomera mukulu ate alipelizwa. Nyinga ali ekizikiriza. Taata wabanga. Muganda wange. Kyogamba wayigira basa Lawrence. Special, Okuva talking COVID, I think this has been your first second trip. Okay, that's okay. Canada. Special, not really Raju. Raju Colin. Kantocha ava kunyonyonyeza banga bugari. Ana is special. We aga dekatubali banno. Abatachaziri njana. Alhamdulillah. Special. Okutalizamu atugamba nti wali ogenda malinzenze kuzanyana kwakusaganya bintu birala bibadde bitusa bibadde birungi okusookera ddala ngenda kukunga bayimbi bannange bonna abaagala vidiyo ennungi. I believe muno mu Uganda tewali alina kamera ya 6K. So you plan ahead before you think of something. Ogenze n'otugamba mbu Station the House Girl episode sezijja zo shooting nga Kadama e Dubai za tabu nembadde njala tunuulira endongo yo muziki otuleetedde kakyaka. Music nina wandaludde kati bulijjo nninda kamera na mataala na bino simanyi jimbo biki bye tuleese mubirese ekesi zonna zijjuddemu byuma okitegeera so nga kyenninda mbawe vidiyo so wandaludde n'ekirala amagulu gabadde galwala naye kati alhamdulillah gali a bit better kuba njagala nkole vidiyo b'omuziki zomanyi bweguta bwe like music watandika saga seri antama Special agenda mpola abantu balaba bajja wandaludde mugirinde tuwe mwakapera Ze mwana gwe wandaludde navuyo najiro tolinyo testiza anyways mwami mubiru toshitwala babi tugenderawo tofaayo nze ndigo wananze leka ngenderaawo ze mwana gwe wandaludde navuyo gwe mpana alinga kitooke kale nange kanzanye ze mwana gwe wandaludde navuyo najirudde onsanyisa kumpabudde abalinga gwe n'abaludde. Thank you very much, Special. Motoka. Shagwa omu ku bayimbi abatono ennyo abakoze mu COVID tukulanga oyimba ku mikolo recently twakulaga kenyini wekolera keki ya birthday nga tomanyi okikwasaganyiza otya ng'omuyimbi obutakulanga bayimbi banno nti kusabiriza kola ki? Nakulira mu katale Kibuye maama wange omukyala Nakiganda Sise yankuza nga anjigiriza okukola so ate nakulira mu mbeera etali nnungi saagala bwavu saagala mbeera mbi so nwana nnyo okulabanga mba n'akawogo okitegeera so sinyoma mulimu kubanga nze golaba nali ntunda nnyaanya n'entunda mukene kati buli mulimu ogujja nsobola okugukola siri ku bino ntola okuba ndi serebu ensonga ki nasobola okweyigiriza keeke nga ndi mu COVID n'embeera nga nzikola. Stacia, gwe ne manager omukwano nga mungi nnyo waliwo ekiriwo oba okifunamu buzibu ki mukwano oyagala nnyo okukola n'omuntu nga si mukwano gwo. We have been friends for 10 years. Is that bad? Lwaki mmwe kye musoosaako amaaso ne mutasooka kusiima bye tukola. I think it's not bad okubeera n'omuntu nga kyaliwo. Ensonga gye musobola okukulaakulana. Bigambo kigenzo mugamba ku bwanguzi buno n'otuuseeka. Mwebaza okubeera nga yanneesiga nteekamu obwesigwa mu bayimbi bonna. Mwebaza olw'okubeera nga he's my good friend. Ate mwebaza ekisinga obukulu okubeera omwerufu kubanga ssente ze zisinga otabula abantu. Naye mwerufu nti buli kimu kibeera ku mmeeza. Ennyonyi tusuubire kuddamu ekinyonyi. Inshallah very soon. Tulinayo oluyimba olupya? Wandaludde era tugenda kukola vidiyo. Okay. Yes. Ani akola audio? Bawa. Gwe wandikira? Stasha tusuubire okuddayo okuzannya paati endala
anti kati station house girl tumugadde like agenze nakola tugenda mulabako obulamu nga akomyewo wano bye tugenda shootinga nga bwe tuyimusana akazannyo kaffe kano ka J2 towakana then tutandike akazannyo akapya. Wasinzira kutokola J2 towakana? Nasinzira kuki? Nasinzira ku mbeera ya covid abazadde tulina engeri gye twagalamu abaana gye tuyisaamu abaana ne tutamanya biki gye biki bibaviiramu. So it is that much love eziyesera abaana baffe obuzibu nengezaako n'okulaga obuzibu covid bwereese. So ebintu gyebiri towakana. Abasinga osigala e Uganda balya ssente z'abakadaama eza station tebaziridde. Tebaziridde kubanga yagenda mugezi ngeri gye yasookako mu kkomera. Salores bigambo nga kimu bibiri eri station. Omwana mujemu kapera. Station twakapera mulimbo olupya. Nze mwana gwe wandaludde love yo nagirutte onsanyusa ku nasusula emitwalo 5 ate omuntu baba akomyewo ne bamujjako ssente nyingi kyendowooza nti ssente ezo ziba nyingi omuntu baba akomyewo ewaka balina mugulira luggi ne bamutesitinga ku ssente entono kubanga eri ebisaawe bye tubaddeko ebirala ebintu babikwata na ssente entono ate biba mu bwangu ojja kwekanga nti kisilowensaamu emirimu gyaffe bantu bangi bakyali awo babaganya okuba nti baakisesinga ensi yaabwe so senga ebintu ebiba bikoleddwako nga ssente entono nga n'obwangu mwe buli oba oli awo ensebe ejja kubanga eterera. Tulina essuubi ly'okugulwa ebivulu biddemu bikole otandikidde wanga gwe manager. Nze already kati ne settings nga bambabudde ntuddeesa ebyuma esaawa zino n'omuzannyo ogutambula station house gaalo kwegamba ndi ready more than ready kiri eri mukama waffe atutwala okutukwatirwa ku kisa kuba naffe tuli bantu tumaze emyaka 2 tukola kubanga n'omuntu yenna ali eyo ne bamala bakusibe olwo omuntu bamugala emyaka 2 n'akabenja ayi tusobola kusiba abantu emyaka 2 batuterewo measures tujja zi following tusobola naffe okuba nti tulirwawo tukole kuba naffe tulina obuvunaanyizibwa okukalinga on kyovula kituwaliriza okugamba nti katugende tukolereko mu nsi ezitali zaffe nga bwe nkubuddeko mabega nti ndesenzi buddewo ofisi ya Almagic e Dubai naye nga ate kyandibadde tekyetaagisa naye embeera olw'okuba nti etunyigiriza ku kisenge naffe tugezaako okunoonya way out. Kati abaagala okugoberera ku social media handles biki n'ebisigadde osobola namba y'essimu ogita? Enamba y'essimu njita ate era nga ndi Lawrence ngemanya gange gwe bakozesa ku Facebook biki n'ebisigadde YouTube. Enamba yange eri +256 753 56 73 36 business strictly. Gwagikwata gwe Kenya direct. Nze mwennyini nze ngikwata. However tulina ne ya office. Air bookings ate. Era nze ngikwata. Okay. Nze mmanyi. Temwakozayo kukavureyo bwe wa station Mayanja kageri kali omuyimbi ow'amaanyi. Babadde bajja manyi nga batutukirira nga baagala bakole ekyo. Thank you. Banne bagenda kutomera mukulu ate alipelekwa. Nyo ali ekizikiza. Taata w'abaana. Muganda wange. Kyogamba wayigira wa Lawrence. Special, Okuva twagenda mu COVID, I think this has been your first trip. Second trip. Okay, that's okay. Canada. Special, no lulimi lwaki. Lwaki golini. Katokyava kunyonyonyeza banga bugali. Ana special. We yagadde kati bali banno abatakyazirinya nabo. Alhamdulillah. Special okutalizaamu batugamba nti wali ogenda malinzezo kuzanyana kwatusaganya bintu birala bibadde bibadde birungi okusookera ddala ngenda kukunga bayimbi bannange bonna abaagala vidiyo ennungi. I believe muno mu Uganda tewali alina kamera ya 6K. So you plan ahead before you think of something. ogenze n'otugamba mbu station the house girl episodes ezijja zo shooting nga kadama e Dubai za tabu nembadde nga tunuulira endongo yo muziki otuleetedde kakyaka music nina wandaludde
kati bulijjo nninda kamera na mataala na bino simanyi jimbo biki bitulese mubirese ekesi zonna zijjuddemu byuma okitegeera so nga kyenninda mbawe vidiyo so wandaludde n'ekirala amagulu gabadde galwala naye kati alhamdulillah gali ebiri feta kuba njagala nkole vidiyo bwomuziki zimanyi weguta like music watandika saga seri antama agenda mpola abantu balaba bajja wandaludde mu